media personality alina bakazi basatu abane mukazi we waka kati bana balala bazaalamu agwamu bagwe era wamala ofuna olubuto tebaddamu kubeera bonna nejjukira abaamulekedde omwana tabawasa nti yabawasa omulekanga ogenda okumaliriza owummula okujjukira ng'abaana boolina kyalo alejjukira tuli Kampala singa badde mu kyalo wandi batutte ne balima ate nga beetaaga obuyambi kati ate bamaama ababeera baagala abaana bebasomere ku masomero ga bbeeyi gwe nno kabaata abaana embeera abantu gye balimu ogimanyi kakati ekyo kituzaawo ku kiri kimu ensonga lwaki osanga omusajja omukulu nga tawummula sajja yakaddiye akyali pulezenta akyasoma amawulire manyi akola lugambo ova kwaba batalina buvunaanyizibwa nomanyi kyo kitegeeza omwana wo nga tasobola kulya lwa nsonga ntolina ssente ogenda n'oyiriba ne bakukozesa n'omuntu ng'olaba akuswaza naye ate onaakola ki nze nange nabalabanga ku Top TV nga basajja bakulu bazze okukola naye ng'abakulira mwana muto olwokuba balina okulabirira abaana baabwe n'onyiiza akavuka kakamaako n'okanyiiza ne kagamba stupid gozanya n'ensi eno naye nga byebyo naye nze ndowooza byona tubyogera naffe bijja twogerwako singa tukomya kubyogera bwogezi okay bino nga bwe tubyogera naffe bajja bitwogerako singa tukoma kubyogerako bwogezi ne tutabiteeka mu nkola nitutazaalazaala baana bakazi banjawulo obo bazadde bakuŋŋaanye babeere wantu awo kale kijja kwetaagisa obugonvu bungi omukazi gwe wazaalamu omwana omu olina omumugondera omulage nti nno omutwala omwana tagenda kufuna buzibu osobola bakuŋŋaanya kale ekyo ekisinza okulemeza abantu ku midiya kyekyabadde ekibuuzo kyo naye nga tebasobola kukola mirimu mirala givaamu ssente midiya yokka yina ovaamu ssente akati kabaatu obadde mu mawulire emyaka 20 ogavemu ogenda otunda amatooke lwaki wogabeeramu batolinayo ssente woteeka bizinensi ndala bizinensi bazikola naye be baziteekamu bababba lwaki okimanyi nti abasinga bakola ku midiya tebalina bizinensi ndala batyo zikolamu abantu bajja basangawo babalabe nedda bazikola ne bababba abawala bakoze bubotiiki obuwala bwe bateekamu ne bubabba abalala basuubudde abalala ne bababba bannange ensonga zo tuzitegere Kaluvini Kayanja oli otyanga otubuzeeko mwana wattu Kaluvini tulina Symore Kawalaata wano tubali tuyitaayitamu nga wiiki bwebadde Symore ki ekikoze amawulire wiiki eno nga tugimalako leero ku Sande era ebadde eddembe gye tubaddeko ebadde eddembe nalabye Katutu ne Jenkins nga balinga abayisa mu Tamale Junior eggaali kuba nalabye Tamale ng'alinga omusanyufu ennyo nga mikwano gye omulimu gwabwe baguggaddewo challenge eri eti ku social media erina abantu bangi ne ba content creators batono tuli batono ku social media ekitegeera abasinga kwebali ne tebalina byakuwa bantu ate nga yo nnene kakati mu process nga tebalina byakuwa bantu batandika okuzanyiikiriza n'ebiri ku mutimbagano basobole okucreatinga content ekyokubiri n'abalala abali ku social media abatasobola creatinga content ate n'okusoma tebakola ki tebaasoma kati ebigambo bya Kasukutu abadde naye nga tukola interview eyo yakoze ebisezza bya luzungu yagambye that is banta kiwulikika ng'ekivumo banta kiki bagende ku Google obuzibu bitabo
nange sikimanyi ebitabo gye buba ne gye bulaga bituuka ne bikulondoola osobola okwefuula omugezi olunaku lulamba ku ssaawa emu w'ofundikira ebitabo ne bikuyiwayo. So Kasuku kye bali bagezaako okwoga bagamba it is okay kuba nange singa abadde nze nandyogedde tebalina any problem with abakola ki ababageya naye abacreatinga content bekyo tebaagala kiwira baagala Kasuku avuma abakola ki abamwogerako bo kye baagala ekyo. Kati ekyokubiri abantu wano mu Uganda abali social media abantu balina nabudde bugenda la video mpanvu bali kubeera ku social media bo batwalanga amazima naye nga bali very fine. Tebalina buzibu tebala video mpanvu zima baagala mu butundutundu bwa TikTok bwetemyetemyemu bwe bakuna kasokolayo n'atambuzaako n'aba nga yalina amazima naye nga byonna ebiramba teyabirabye. Kati bo kye baagala okuwulira nti Kasuku badde oyogera ku bantu kati basajja bange naye nga tebalina buzibu tebalina they are fine tebalina buzibu. Kasuku yennyini yagambye kakalaamu lwafuluma kakalaamu yaŋŋamba nyamba tonjogerako abatalinakuirayo nemwogerako. Ekyokubiri ekyokubiri ffe tuli ba content creator wano nsobola okujja interview gye twakola ne Shamimu awo nga tuli Kasuku tukuba olwali tujerega ngenda okulaba abantu mu comments ab'obutima obunafu waki muyina emitima emibi ne ngamba kati bano ffe tuli mu content creation tubawa byakukola kubanga temusobola creatinga content mukkiriza nti ffe tuliwo aba creatinga content balabe bimubalaga bo balime kwefula babitegeera ne tubawo olutalo lwa Junior ne Kaye ne mulubeerako ono alina omutima omubi ono akola ki ne tumaliriza era nga oli ku byange nze byenseetinze kukola ki kati mwali mutufera ku lutalo lwa Junior ne Kaye ne tunyigira bwereere nga mwe muli mu content wamu kyeki kyatufudde ab'enjawulo ku mutimbagano wano. Osegeera ekyokubiri kakati waliwo nagamba Symore oli kabi kakati omuntu bw'atali landiroodi wange bakubeera wadde mwana ali mu lutalo naye kyantama ekisajja ekyo kikaye sikyagalira ddala ne Kaya nti ali Canada kati ali bweru ali eri mu North America kati okumwagala n'obutamwagala tekina kye kimujjako ize omuntu ow'amaanyi simuwalana era nze ali awo nga ogamba nti Symore olina gw'owalana oba okugamba nga gwempalana mu musinga naye nga temwerabira 3 mu lumu